Nze kati ngenda kwagalayo mu mulundi ogusemba era bino we bigana siriddamu kwagala kwe gusemba baby ndi proud okuba omusogera ndogera ni bwe mba ndi mu Kampala buli we ntuuka bambuuza kubanga ziba metovu na bwe ntambula nkwendako crash ya samba akajji kitegeera tujja assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu bannange mwenna njagala bagamba nti juma karim era nsaba Allah byonna bye mugendo saba mu masigidi nsaba Allah abaweemu ekisinga okubeera ekirungi era abanukule byonna bye muyayanira tamanyi kye bayita eddiini aikani nsobola oyimirizaawo esswala era bingi byensobola okwewala ng'omusiraamu olebaddeko mulavu ne Kadaama ebyo bya nkugambye kati ate obuza bina mu inbox baali Bakadaama basinga bano obudde obungi naye kati nga ndaba sala bamalira ate nze omanyi ensonga lwaki nayagalanga abantu abo naye lwaki bino lwaki mubinkola muzaani gwe nakola ekibi lwaki temusasira Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7-9-7-9-729 oba noti 7-8-29-52-155. kale nze Sonko Muhammad tubanirizaako nnyo nnyini ddala ndi ne Myra Angel wano ku kamera tuli wano Bulange Mmengo twetegekateeka kubanga tugenda obbanga tumalako omwaka 2023 tuyingire 2024 kitegedde bulungi nnyo teekateeka wano zigenda mu maaso ez'omu lubiri wano Ssaabasajja akwatwa ekisumuzo naggulawo omwaka ate tutandika omulala ndine Acidiki Vokoz ono mukwano gwaffe mwana we oli musoga is it yeah nakolako my first time wali ne Alani Cruz ngogamba ebusoga eyo nze Acidiki Vokoz ndi muzibu nnyo saagamba bwe nti ombo ndi muzibu nnyo though ninawe ndi nesigamba muno bandi muzibu nnyo abantu tobaleetera okumere ne bagamba omwana ono ayalakola atya naye abasoga muyingidde mu kintu kino ate nze simanyi lwakinanyo chance ekolako n'abasoga remember John Black bwe yali ajja era nze yali online awo bubi nnyo nga tulina good talent awo nga etandika nga John Black abamumanyi nga tebamanyi management good talent nga bagimanyi ate nga nze tebamanyi era yatukolera nnyo by that time I remember sina kye mubanja nze yasooka okukola bookings ezasookera ddala era akasente akamu kaasooka awo nze yali manager yasooka ngenza olaba nga abantu abajja beebusoga nsooke mala okubayuzaayiza okubanga mumuyita baba nga yalese maama sooka obeka ebigambo by'Olungereza sayidi awo era sijja kubona bigambo bingi nnyo ne just no tuli musanyufu now we have mommy right now but tumweta inaife masanyu segala we are happy kataata addewo kati we yayongeddeko maama kati just no kati ate essanyu ly'abaana nga tulaba mami ne daddy obusoga bulayire okitegeera olaba badde bageza complaining awo simanyi biki yabo temuli nabo bebamanyi actually awo njogeranga bwe njagala bebamanyi buli omu ayogere kyayagala ne bebamanyi sooka oyongere okweyanjulira omuntu nga omweyanjulira ng'omuyimbi akutegeere bulungi nti ndi ne Acidiki Vokoz manyi waliyo bakopi Acidiki Vokoz Junior yabayo ne waddala oyanjulira omuntu ng'omuyimbi oli yennyini gwe bategeera nze kati ngenda kwagalayo mu mulundi ogusemba era bino we bigana siriddamu kwagala kwe gusemba baby ndi proud okuba omusogera ndogera ni bwe mba ndi mu Kampala buli we ntuuka bambuuza kubanga ziba metovu na bwe ntambula kitegeera yeah man proud yokuba omusoga asinga obunyamawanga gawe bagakweka n'abasoga bagenze bavayo agaabwe soko nzire mu konti siriddamu bamuyita Myra Angel nga ogamba siriddamu kwagala Myra Angel usi soko nteremu erinnya ly'omuwala oyo bannange onzise naye mmwe mukikola mtyeno Myra mweyagala nga Adamu ne Hawa nze neggomba ekintu ekyo ennyo naye kiryoka I'm gonna try Myra Angel eno ye last chance tulina Acidiki Vokoz wano mu Kampala wakajja oyingirewo oba obaddewo akaseera obadde oyimbira sayidi eri n'osala ensalo n'ojja wano kibadde kati muno muguno ojja kwongeza ku ddoboozi mu Kampala ndagamba this is my second younger kuba kati tulina we tugamba professionally
It's my second year. Kwanza mbaddeyo nali producer Busoga ibanga nyamala na music ya. Producer w'ennyimba? Yeah. Nga oyitaani? Nera acidic. Acidic just. Nimbira ibanga yonna nga ndi music era mu fenna bayimbe tubeera ne teams zaffe za aso kati wali abaana kati babisima bibakwate najja nakuba kayimba kamu Allah namuyamba ne katambula ne kati wali ababaddeyo nga tuba tu hustlinga so kati mbwe tuleeta n'omumanya n'ogamba asizigi namanyira kunkulinako crash naye nga nedda mabega nali naye endala ne nkulinako crash yasamba akajji okitegeera ne tujja ne tukuba future series safe last chance ndi musoga everything tegera tukyagenda ddala mu maaso ne kati mu Kampala njagamba ndimu professionally nga ndi mu Kampala nti here so I'm basing right now it's 2 years nalina nzija just buzi nenzira ejjinja nenzija nenkola byenjagala nenkola ki noddayo kitegeeza industry gye baddemu akabanga bw'ogamba nti wasooka kuproducinga kitegeeza ebintu byokola oba obiinako idea kiba kizibu nnyo nkugamba era ng'omulimu gwange nagamba kati besides music obadde okola ki era nkugamba production whereby production nayo sector erimu nayo erimu music sector wano erimu industry okitegeera kati yabwente wembadde kuba nali ejjinja ndi producer era nali nkola ne one of the biggest studios in Eastern bagita Ava Music Production awaiva bwongo kati right now bakola ne dropper beats dropper yes okay tulaba regimu yamwe nga bwe mugize twalaba waliwo kyaliwo effe kyayiwenjaye ng'ajja tulaba ggwe omuze n'abantu abalala mu Busoga eyo lwaki wemukuba temusigala eyo ne mukuba sayidi nga bw'ogamba nti kati omuntu wano waliwo Kampala mulimu abantu abali mu Uganda abakuba lwaki musala nnyo okuyingira eno ne mutasigala eri ffe batuzalira wano mu Kampala mpozi gye banziika ky'obabuuza kale gye bakuziika yes gye kiri nga kuba nakyo kirira wano kumpi mukono waliyo abantu ne lwaki gwe osazeewo tosobola kugamba nti kansigale mukono onkolere eyo lwaki wajja Kampala nze be emirimu gyange gikwatagana nammwe nga nina kuyingira wano mbalabire wano kati lwaki oyagala nze mbiriire okay Acidic Vokoz gwalimu akakiwo akutula akayimba aka crash kabeere nga kajja platform nawe olire nti kitandise okujja it was I think last year but one no tuli mu 2023 wali ali 2022 yes nje gamba 2023 there akayimba kankala kankulina ku crash we kakubira kakola bulungi nyo ku TikTok then I said let me use this chance kuba kati omukisa gujja lumu gukozesa obubi toddamu gufuna gukozesa obulungi n'ogukwata olina bawulidde ka bakozesa obubi ne baseera gye bali kati kankubuulire kino in see nango ofuna ekintu ekirungi automatically you have to get that bad side that negative side okitegeera so you just tosobola kuprosperinga in everything nga you don't have that negative side bingi nnyo video you get challenges but omuntu nga kuba ekintu ekirungi okifunamu nga mulimu ebintu ebikaluubirizwamu era that's why kunsi waliwo ekibiina ekirungi kalala kwamanyira abamwagala naye singa birungi byokka kiba kizibu ne kati awo kana bamanyira abamwagala wali abakola ebintu nga tebitegerekeka agamba mwana wange ono anvuddemu kitegeera nenga ati bingi nnyo ebibeerayo tufuna challenges but ogamba this is what I want nolemerako nogamba will never give up nja kukola nga bwe kisoboka kati nze kutuuka wano wendi nkoze nnyo n'amaanyi omuntu omu ayinza okugamba Acidic awo wali naye muganda ngomanya bali yabayaya n'okutuukako wendi olina wala oyinza oba olina wala kitegeera so kati nine tekinfuula comfortable nengamba kati right now I'm comfortable nekyenina I still have more big deals I want I have more goals I want to achieve so that's why I work hard. Okay, tulina Mara Angel wano ku kamera tuli Bulange Mengo waneeno tulina Acidic Vokoz nyongera okujjukiza ntukola airport pickups oba okoma mu Uganda you can contact us tukukime ku kisaawe Entebbe tukuvuga pake wake wo ku mulyango enamba y'essimu gy'olaba ku screen gy'oba okozesa tubenga tutambula ffenna Betty's Touch and Video Studio basangibwe buloba ku nsonga y'okunyirira oyagala okulabika obulungi ennyo Betty's Touch and Video Studio basangibwa buloba awo nnyini Acidic Vokoz TikTok eyakutuza wasooka okulaba ng'ofuna numbers ng'ozirabako account eyo gwe yali agiyina ng'ogitambuza I had that account nze kennyini nkuba yali yange nga nagikola dda so kati nina sister wange ali ewabweru bamuyita Faika nabo bayita ba house managers Sara bayita Bakadaama naye baagala nogga bayita Bakadaama mbayina ba yes kati gyali ewabweru sister wange bamuyita Faika love you so much my sister Faika tukwagala nnyo yakola atya kati nze nali na account nenga simanyi girwaninga simanyi bichi bya byungi byateekako simanyi bagikola bata kati
kati nangamba logging in ne muwa account nenjimuwa ako beera nayo nga nze funa content eno ne mumuwa nakola buli kimu okitegeera nga okitegeeza kuba I didn't know by then nabikwasaganya ntya bwanjigiriza tukola kino era kati byonna bintuuseko ne wano abantu bonna bensanze mu bulamu bwange abasinga njja kugamba it's because of her that girl Allah mweyayiziza okusaasira kwe nensanga abantu bensanze mu bulamu bwange because she has been there for me since day one up to now mwagala nnyo sister wange oyo she's my sister, my blood sister. Faika oli musiraamu? Iye. Abasiraamu ulero sisako abasiraamu obabuuzeeko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asiraamu bannange mwenna njagala bagamba nti Juma Karim. Era nsaba Allah byonna bye mugenda osaba mu masjid. Nsaba Allah abaweemu ekisinga okubeera ekirungi era abanukule byonna bye muyayaanira. Allahumma amin. Amina. Esegeze dini wagisomako bw'obulira kati nga nze yagisoma akati ni bw'ompulira engeri oba oyogeramu. Nze mami wange yali kale si yali yamira. Kuba kati bambu Amira ababeera abakyala akulira abakyala bwe yamuleeta ku kyalo kyaffe tata nga akamufuna bwati wakati mami yali yasoma eddiini tata bwe yamufuna n'amuleeta ku kyalo mu muzikiti gwaffe ne bamuwa obwa Amira from there up to now. So kati ye abadde anjigiriza saagenda kusomera nti oba nje nasomera naye kati she used to give me time nga anjigirizaamu era nnyinza okuba siri perfect bingi bye simanyi naye at least mmanyi basics era mmanyi kye bayita eddiini nsobola oyimirizaawo esswala era bingi bye nsobola okwewala ng'omusiraamu. Nzo ensonga lwaki kale sijjaga saala kikozesa nnyo nti sikosa bintu bitamiriza byonna biki nkikola because of my mom. Omuntu bwakulaba bw'atyo nga bw'ofaanana bayina amaraasi bali mu kifaananyi ekyabayaaye oteekeddwa okuba ng'oli akakoolo onywa enjaga waliwo abantu abayingidde obuyingiza eddiini ne bagiteekamu nnyo imaani eri neemuyitirira nnyo tomusembereyo tokola bw'oti kati nga gwasomye ku ddiini oyinza kugamba ki ku bino because gye bali bayimbi banno bangi ng'era abasiraamu bakabako baani oyinza kugamba kya mu nsi mulimu abagagga mbeeramu bali eri nga babinojjo mbeeramu babifeekeera ne mbeeramu abatalina yadde n'ekikumi n'abaavu kitegeera so kati situwenkana kati nze nsobola okubeera wano nga bwenti bwendi omanyi kati Katonda acommunicatinga naawe nga gwe kati ffe mu ddiini yaffe tulina enkolagana eyo wakati wange n'omutonzi wo okolagana wakati wona tewali muntu gw'otuma n'okugamba kati nze mpisemu ono okutuma agende abiŋŋambire Allah omusaba direct enkolagana eriwo wakati wange ne Allah kati oba omanyi ddiini oba tomanyi nenga osobola okubeerawo n'okugamba nze nsobola okusala nsobola okukola bwe kino Katonda ayagala mutima gwo that inner person mugwe kati gwamanyi kuba nze nnyinza okuba nga ngenda kusala nga njagala gwondabe nefula ine eddiini nzija wano nembavu mwambala bisimuli bwe bati nga njagala mmwe mundaba abaliwo okitegeera kati ye Allah ayagala that person ali mugwe ayagala intention yo kati ye yamanyi n'agamba ono kyakola niya ekyamu mu lusemu tukiyita niya kati okitegeera so kati nze enkolagana yange ne Katonda sagala giteekamu muntu mulala gwandaba gwamanyi nyinza okuba nga ndi muyaye fene naye munnange ng'ebikolwa byange ate oba mu maaso ga Allah nyinza okuba ndi wakitiibwa okusinga ggwe wakategedde nkitegeera ate n'ebintu bino omanyi omuntu omujajinga nnyo omanyi lwaki bakkiriza nze oba oyambadde mini ne muwala ne baba nga ali mu mpala ajja n'asaala omanyi lwaki nkyaso ujja okusanga bajja omubulira ebinayongera olaba afunyeemu chansi nti ndibwe ntikangenda musimanyi oli bwoti tolina ddi no bwe mba sobola okugamba munnange tugende tusaale olusooka n'ogaana nenzija nengamba olwokubiri n'ogaana mba mmanyi olwokusala osobola okujja ne tusaala okitegera mpolampola kati eri gye tugenze gye tusanga abantu abasobola otutereeza nze right now ndiwe nti ne tomanyi Allah asobola okunkyusa just nine blink nosanga nga ndi omuntu gweyagala ate omutuufu nga siri kweyisaako mbw ate ayambadde kano nina byenjagala okufera okubba nga kyaddala okitegera so Allah ayagala muntu oyo ali munda. Okay, ndoza mukategedde bulungi nnyo. Oyinza okutunulira omuntu because gye bali bangi ng'olaba nga ayina eddiini naye ate nga bwadde ebbali byakola biyinza toba nga bikontana nnyo n'okusinga ku oyo gw'oyinza okulaba nga ayina amalaasi. So mpola mpola osanga tuyinza obba nga tugguse ekintu kino eno. Abakyala asidiki Vokoz. TikTok omukutula. Nojja n'okutwa kayima ne kakutula bannaye nga buli muntu ali okwo oba gwe wayina yali akoziyiza nti wabaddeyo faika. Mtafaika badageza koziza ne abakyala awo ng'okutula up to now muvuga kati abaliko Kampala abayimba ebiwoomerera kati olaba ekintu ekisinga okubeera ekirungi nze sagala mmalira baana b'abantu biseera nabikolako ngasobbeera awo n'ofero simanyi oyagala ono n'omulala najja n'obeerawo nga balinga 10 bali mu inbox yo ne ka time came nendabanga nga bono bagamba njagala ggwe bye bankolera sisobola be refunding
naye nina natola nawulirako sheeka omu ng'agamba mbagaliza okwekyawo okulungi oba olina omwana w'abandi gw'oli naye nga tojja kubeera naye wajjukira omuwala ye womwagala ekisooka okujja mu bwongo bwe tugenda kwewasa katosobola kubeera n'abantu 10 nga bonna balina that endowooza mu bwongo bwabwe nga bagamba tugenda kwewasa ate at the end of the day obagambe tekigenda sobola oba gwe oba omubi kati bwe nakindaba bwe ntyo nagenda nga nesalako ku buli omu nga sigamba nti oba mu bubi nti oba alina kye yankoze nga solo sirika naye ng'ensonga lwaki nsirise sigamba munno oba kimwagala oba muyisaamu maaso naye nga njagala kumuwa that thing for now osobola obutakitegeera nga nkwesazeeko naye with the time osobola okitegeera okitegeera mpolampola omuliro bonna nembagamba nedda tubeere wano kati kikuyamba asobola okusigala nga faani waakwagala okusinga kojja muulumya abeere awo omufere omumala ebiseera ebbanga lyatuuka nga obudde bwe bugenzi asobola n'okukola ekibi wallahi kati ogezaako kwagala kunimba nti tokyalina obaana wabatabona n'osigala nga okiyise kulimba mbuuziza bubuuza because waliwo omuntu ajjokira Vokoz mutwahiro ndi lwel emba ngambye ekintu mbeera lwel olinayo omu wasigaza omu nja kufuna inshallah okay ojja okwogera nga waliwo already abali mu inbox ne bayogeddeko nabo nenaku ntini nyawe bagamba kimanyi kino tuli ku mukutu tugenda vero banje batulaba asobola kwogera bintu nga si bituufu olebaddeko mulavu ne Kadaama ebyo nkugambye kati alowooza bina mu inbox baali baki bali Bakadaama basinga bano obudde obungi naye kati nga ndaba sala mbamalira bwe ate nze mmanyi ensonga lwaki nayagalanga abantu abo sisaba ssente mbu simanyi oli bweru nsabe gambe njagala kino nkolera kino nga nsobola okukuteekaawo kati jjukira bw'oba oliiriwo omanyi nze njagala acidic kati oba toyagala kuteekako omuntu mulala yenna nali mbayambanga nga batuukiriza ebigendera byabwe asobola obbeereyo ng'amanyi alina acidic n'abeeraawo nga acidic naye agamba acidic tansaba ssente kati sente ze zaafuna zonna n'azikolamu ebintu ebyamakulu agamba acidic tansaba ssente ye yeekolera ssente ze oliwakisaawa oli obasaasira okitegeera bwekityo bwe kibi abaana bano babba abantu ne story ya Kadaama nje ndi mukola in fact yagudde eddalu in fact ne police yabakutumya batwala ku deportation bannaye bantuukiridde tuyambe ng'agudde eddalu nga story ye eri bweti bafuna WhatsApp group nafuna omuvubuka mukwana nga musawo Muganda nga ne mindi anyona mwereza ne kubifaananyi contract kati yali mu kiyumba natuuka nadduka ne mu kiyumba nga beekozesa bali wabweru be bayita abatolosi kati time etuuka emyaka gigwa ayagala okukoma we Uganda ono yasinzidde eno mbu namusuula eddalu wallahi story ku eri okwo mwala ajjamu engoye aleekaana akola bwati era babadde basula endulu nnyingi ze yabadde ng'akuba bane babakubye essimu police ne bakwata ne batwala bwolaba story eno nga bwe beetambula n'abavuka abali ku mitimbagana abagufuula omulimu bajja kubba Bakadaama ng'oliye gwe mulimu gwe kasita aba ne data ne smartphone nga unagamba tuli tiktoka ye gwe mulimu gwe genda mu inbox ayinza obbanga na 8 bw'abazaamu omu n'abeera nga amukuula n'atambuza obulamu abavuka oyinza bagamba ki about this ne bali since tuyinayo sister ne tutandike kubavubuka waliyo ebintu ng'omuntu n'omuntu temusobola bigonjoola nze nzikiriza nnyo omusaala nze nina embeera bwe natuukako nga ndi desperate ne bwe nnafukamira ku mavivi n'ensaba kyenasaba Allah yakimpa okitegeera kati wali omuntu nga sina oba kati omuntu asobola okujjawo ne Uganda n'ayingira ennyumba najja nga mwoli munda kuba nze bannyigirirako nga munda mwetuli ne bajja ne baggulawo ne bayingira ne batwala bye baagala ogenzuka nga tobiraba bakuzuukusa gwe abayambako balagirira no bagamba kiri wali okitegeera so kati tulina kyosa mugamba mbu tagenda kugenda kusimwa Bakadaama kuba kati alaba oba omuntu asobola okugenda kulisikinga n'agenda ewaka kuba manyime nange bwe nkusanga nga wonsanga nga neetegese nsobola okukola kye njagala kuba oba onumbye wange n'omuntu aba asobola okugenda ewaka n'alumba omuntu kati oba wano ku ssimu gye bali kati nze asidiki nsobola okubeeramu ne fiyeri ne ngamba kati ndi mukola ku linnya muntu asobola okusa this data n'akola kinaabeerako like n'abiteeka mu public nja kuswala ne wali atafaayo omanyi obeera okwo ne mwekwana so kumpeereza okutu weereza ennyindo nga ye agamba gwamanyi ng'asobola bukera ku makya essimu n'agijjako eyo gy'adde akozesanga so kati sobola kuva just tusaba busabe mutonzi atuyambe kwabo abantu ate okulabula eri abawala especially Bakadaama basinze kati olaba kati gye kirina okugenda naye muganda wange ekitonde ekikazi kye nkimanyiiko bangu baakufera ate kati bw'asanga omuntu namulaga nti amwagala asobola okukola kyonna just n'omukazi asobola okukola kyonna okitegeera kyokka at the end of the day balina ekisa ne bw'oba omukozi ekintu ye asobola obutakukola kintu n'akaba bukaabya amaziga bulumi ne bumuluma neyeekyawa naye nga talina kyakoze n'akusaasira kati bo bazaala kati olina wakutunira n'agamba olina yakuzaala aba amanyi oli ayagala omwana we okitegeera kale bambi n'omulumya obulumi ne bumuluma but agala amaziga ge bakaaba osobola obutakiraba right now but it's coming back
Okay, tulina Sidiki Vokoz wano eno. Straight away from Jinja, mwana we Jinja akoze ebintu bingi okutuuka wano waali. Bw'atyo oli mu music okola ku biki ennaku zino kati waba mu production. Ha. Kati ate music antu. Omanyi kigamba music. Kyetaagisa time. Nze kati situula mba ndi wano ne bampita kati olaba nabadde ndi Jinja kuba nali actually iganga nagenda like 3 days back nga jendi nabye nkwasaganya ale ne bankwesa esimu nga nina okujja wano olwaleero so I had to come ndi wano kati ate nina okudda yeera today Jinja yes ate mbeereyo this weekend yonna then nkomewe Kampala njaba nakakomawe Kampala era nawo walina ninawo programs zao kati olaba basi sina budde bugenda tuula ku dduuka industry tekulimbye music akasente mwekali kati mufuna yo olaba kati wali ekintu kye tugamba sente ziba mwezi nile kati right now mwinofuna ngai akatundu kadufunye ate tukazamu ne tu investing kati kino kye tuyita tutema like tukola kubo tugenda kufunira sente we just give it time ngamba akatundu katina katukongeremu we shall get inshallah bavubuka bangi banno bajja bagezaako okuyimba ne babako batuuka femu ne basinza amaanyi I think tuyinza obba tetunanje nti tubaako advice nga batuyamba ne bagikozesa bwe baba nga abazze femu ne bagitambuza bulungi nze just kyemmanyi femu yange nze nganza Sidiki ngamba neemanyi mbadde neeraba kuva buto bwange so nze siri mumanyifu ku nze okitegera nze mbamba mu abammanyi ate n'ekirala mbammanyi mu abammanyi mu business yange bwe mbayisaamu amaaso bwinti automatically mbase China business mbase China bawagezi so I have to respect you nange ne respecting so sijja kwera bambo atendi wa kabi nnyo no okitegera so nze I'm down to everybody mbera down mbamanyi gwe muntu wanga ne bwe mba ngo inamu mutwalo nga ninamu 10 ogwo mutwalo gwo ngweta ngenda kuba ekivulu wali eri ngamba kuyingira mutwalo bwoba toze sijja kuyimba akyeyogeddeko nga ye naye ategeeza gwe waliwo omusoga munna mwe bamuyita Sam Kent. By the way, Sam Kent is a brother to Loverboy. Oluganda lwakayishuleta beegatteyo bamaama. Loverboy wamuyambako n'omukolya challenge by that time when nali mu pushing nnyo as good talent. Ayina mulego bayita Sam Kent n'akayimba bakayita weekuume. Ayimba agamba nti mukwano weekuume tuulo okole ensimbi. Nkulinze lw'olivaayo ku kyeyo nkulowoozaako era omutima gusuleeyo. Nyagala okomeo tuzaala abalongo. Ayina storage yayitamu yayamba ku mwana omuwale yale girlfriend we nagenda okubeekyo bwe yatuuka eri girlfriend atanagala mukwano gwe naye mu kugenda yatuuka n'okutunda ente namuteekamu akasente n'agenda mbadde nsaba Sam Kent omuyita erinnya omwoyo bubaka obumugumya twamusanga mu time tulina embozi zetukoleza ezikwata ku mitima gy'abantu tukoze nnyo abo yanensibwa siriimu tulina abantu abakakiddu abafunye obulwadde obwa siriimu bangi tulina abamu nga singa tugezebeze Katonda singa banga nzijeewo nga Sonko nze luseke oluyitamu ebyokulya birutuuke wali eri mbadde nsaba nge twamusanga mu mbeera nga aweddeyo because n'amaziga gali mangi tumweyoka ebigambo ebiyinza omugumya n'abavubuka abalala tubenga tukitaata olunaku olwaleero bamuyita Sam Kent mugambe nti Sam Kent era moyina ndoza tuogera ku WhatsApp Sam Kent yes mwemanyi kati omumanyi story wagirabako nedda mbadde sinabirako naye kati just know enensi gye tulimu ebyo olina obisuubira osobola obutabisuubira naye woba okola omanyi twagala nnyo positive vibe eyo nga gwe buli kyokola olaba that positivity naye just nomubeeramu era ne negativity sometimes awamu naye kati bwoba ofunye ekintu ng'ekyo tekikujja kumulama naffe tulina bingi bye tuyitamu sometimes tetubyogera waneeno ku mpewo ate gwe wakola bulungi n'okyogera kati kikuvaako ku mutima n'ofuna ku bantu abakukaabirako ennaku yo naye just nayo yensi bingi nnyo ebirimu ate kati gwe okyali mwana muto kyemmanyi toweza myaka 3 oba 25 that's what I know bwoba togiweza osobola okukola n'ofuna ekisinga ku ekyo oli yali muwala ate abakazi waliyo kye bagamba omukazi saawa yonna akyuka takwemazanga mukola byolina okukola ng'omusajja kubeera munnange n'eddiini egamba tubawe naye bw'olaba nga waliyo ekiganye munnange bali Allah yabakkiriza asobola okukuleka n'alaba nga gwe tolina ky'oli mmuwa n'agenda si musango wallahi si musango ye talina musango just like nga waliwo embeera eriwo ejakkirizibwa tewali musango kitegeera so kati munnange just gwe togwa mu maanyi tulina okukola just situka va wansi get up jangu tukole gwe eriba ng'omusajja olaba gye wafuna ente eyo tewagifuna mu mukazi olina gye wagijja kati ddayo ekyaliyo endala ate ennyingi nyo ezisinga neeyo ogenda funa endala that's what I can tell you ogenda funa endala ate kati sigamba muno banjogera ne kati n'oli munnange eyagenda gukabira amaziga tomusabiranga kubeera bubi Allah ye amanyi bw'asasula okitegera kati gwe tomanyi kigenda mu ye okay Sam Kent omumanyi ng'omuntu oba just mwesanga ku WhatsApp twesanga ku WhatsApp kwe twogerera
Okay, musoga naye weeyo bayita busuwa busowa obimanyi bele busowa ye waabwe Samukent era yantwalayo ko Dr. Loverboy nagenda ku birthday yabwe actually there mabega ko kongo kyanga danga nkyali jinje eyo for the first time ogenda yoko that's why twali ba challenge n'oyo omwana okay kale kiki kyotugambayo just yo ebigambo bye bisembayo baagala nnyo kye mulina omumanya mwenna mbaagala nnyo nebaza nnyo sister wange Faika mwagala nnyo Faika yes Lyrical Boy Nation LBN I love you guys abo bambeererawo buli kimu kyemba nina bya postinga batambuza enjiri y'omuziki gwange otuuka ku bantu abasinga namwe mwenna ba presenters media houses zinkolera ennyimba zange mwenna abantu bonna aba ku TikTok everywhere abagenda ne streaming ku YouTube everywhere nze Acidic Vokoz baagala nnyo and you mean the world to me and nebaza nnyo management yange Mambaba Entertainment thank you so much for everything you do for me mbagala nnyo mbagala ddala era just know any time from now tuleeta ekipya kijja kyembadira ngenda okubuuza last chance is it story ya ddala oba just byaddala gwe tulaba wali ababiyina ebyo kati kunze esobola okubeera nga si yaddala ne kati bingi byetulaba kati baffe tubiyimba ate tutambuza message okitegera ogisanga n'okugamba Acidic biki naye naffe bibeeramu okitegeera sobola okuyimba nga nange nina paati gye neyimbako manyi tekibeera nti from the beginning paka jero gwera kinakubeera ku muntu omwo so okwadamu paati yo mulala bwe biti at the end of the day osobola okuba nga okoze obulamu bw'omuntu ekipya ekijja kigenda kujja mu biseera kimwaka kujja n'ogwe nnyini December n'ennyini tuwe last chance tuzibula abantu era mubeere steady essaawa yonna ogenda ku YouTube yange akayimba n'okasangayo nze leka nkyogere mu lujjudde sijja kulinda bansekerere ebyomukwano bintamye mbikoye baby no nze buli gwe nfuna ati breaker nze ne love bagitamiza bano bannumya nga balina kye bannanga mwekale kiki kye munnanga naye lwaki bino lwaki mubinkola nzani gwe nakola ekibi lwaki temusasira no aya basi tubadde na Acidic Vokoz olunaku olwaleero tujja banga twongera okoma program zaffe endala nyongera okubajjukiza ntukola airport pickups oba okoma wano mu Uganda you can contact us 0706794729 ye namba esimu koyinza okubeera ate ng'otufunira ntubeera nga tetukwatagana bulungi nnyo Betty's Touch and Video Studio basangibwa oluba ku nsonga y'okunyirira oyagala okulabika obulungi ennyo oyinza okuba nga tukwatagana mbeera efanaganako ng'eyo ewa Betty n'obeera nga tonyirira Suplex Gym basangibwa bweyogerera awo kavule kirinnya ku bya gym byonna ojja kuba nga obeera bulungi nnyo ndine Mayra Angel wano ku kamera Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.